Obwakabaka bwa Buganda wamu n'obwa Kyabazinga bufaanaganya ebintu bingi nga n'enkola ya bulungibwansi mwegitwalidde. Eno ensonga lwaki abasoga abaasenga mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere basazeewo okwetaba mu kaweefube wa bulungibwansi okulongoosa ekibuga ky'e Kayunga. Bulungibwansi omukola e Bugerere ettaka lyetuliko teryayo twayidda kunoonya muwoko. Tulina okukolera walala ni beenewo, tulina okulaga beenewo nti tetwayidda mu bubi aye twayidda mu bulungi era n'okukolera awalala. Ate bw'oba olingirira obwa Kyabazinga n'Obuganda wazirandawo endawulo ntono ino era bababa baife bona tubayisaamu ekitiibwa bona. Bano baakedde kwera wamu n'okuyooyoota enguudo zonna e Kayunga nga bakwatizaako abavunaanyizibwa ku kibuga kino okulaba nga basitula omutindo gw'obuyonjo mu kitundu kino. Bulungibwansi yenkana idde otuyamba. Tuli mu mulembe ogutabweke nga bantu tibakeesigangana, bannabyabufuzi tibakeesigangana okutoola abeenono nga n'abayizi awalala, ab'amadiini nga bayizi awalala. Ensi yaife okutambula okukolera awalala kyonka nekiyamba. Ono ayongerako nti ekikolwa kino kyakubayamba okunyweza obwegassi bw'abasoga mu Bugerere wamu n'okwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'Obwakabaka bwa Buganda. Bano okukola kino nga Buganda yakamala okukuza olunaku lwa bulungibwansi olwakuziddwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busujju nga bajjukira ameefuga g'Obwakabaka bwa Buganda.